Omulambo gw'omukyalo ono guzuuliddwa ku nkya mu ssamba y'ebikajjo nga guli mu mmotoka ya buyonjo ekika kya Wish namba UBN 651P ku kyalo Butavuja mu divisioni y'e Najjembe mu disitulikiti ey'e Buyikwe. Mu kiseera kino abantu babadde tebannamanya mmotoka gy'evudde kubanga ab'oku byalo ebiriraanyeewo n'abavudde Lugazi babadde tebagimanyi okunoonya oluvannyuma lw'okulaba akacupa k'eddagala ly'ebirime okuliraana emmotoka so ng'omulambo gw'omukazi gw'ogubadde mutto gw'emabega. Oluvannyuma waliwo abazze ne bategeeza ng'omugenzi bw'abadde ayitibwa Betty Kagoya nga Ronald bateganya yamussa oluvannyuma lw'okufuna akatambi nga bateganya alumiriza mukyala w'obwenzi n'okuzaala abaana ebbali kyokka ng'abadde yasalawo okumuwa buli kyayagala n'okumussizaawo biiki okuliraana ennyanja kyokka n'asalawo okuganza sikaari akuuma biiki era nti yabakutte lubona. Omwami abadde ateebereza mukyala we okubeera omwenzi ng'era yali afudde omusirikale wa biiki yaabwe nga ye mubaawe n'olwekyo babaludde ebbanga nga bagugulana ate ng'omwami abadde Ssaabakrisitu ye Busagazi. Nsanga emmotoka eyo ne ndowooza nti battaka ne neetoola mu kalitunsi eri ne ndaba bannange ne mbagamba tugende emmotoka erimu kikiri. Kati bannange bavuddeyo nze sigitukwiridde bagenza okutuukayo bagenza ogiraba nti nno mubadde mulimu omufu. Ono mukodomi waffe yakoze kikyamu kino alina braza we abamusirikale ye yakubidde ono mukodomi waffe yakubidde braza we n'agamba nzise omukazi naye nange neewadde obutwa ndi mu kibira. Kati information eyo neetuuka ewaabwe ewaka ne babazaala. Kati abantu baawo be batukubidde naffe ssaawa nga 7 ogw'ekiro.